Kato Lubwama eyakazibwako eri abiiso wetwogerera kati mugenzi ono abadde amanyiddwa nnyo ng'omusajja munnabyabufuzi munnakatemba omuyimbi omuwandiisi w'ennyimba ssaako n'emizannyo ate nga kazannyirizi bw'atyo nga yaliko n'omukozi wa leediyo ate nga bizinensi maani. Lubwama abadde ayagala nnyo musiki ssaako ne katemba ssaako n'emizannyo egy'oku siteegi era nga bw'atyo abadde ayagala nnyo okuyamba abali mu bwetaavu. Kato Lubwama emizannyo gye gyonna abadde ng'akola egyo egikwata ku mbeera z'abantu era ng'avumirira nnyo ebikolobero ebikolebwa abakozi ba gavumenti kale nga n'egyo egigye gy'abadde azannya wamu n'okuwandiika abadde agenderera nnyo okukyusa embeera z'abantu. Kato Lubwama yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Augusito omwaka gwa 1970. Kato Lubwama yatuula ebigezo bye bya UNEB mu kibiina eky'omusanvu ku Nnabagereka Primary School bw'atyo ne yeeyongerayo n'akola Certificate of Education eno nga ya Senior 4 ku ssomero lya Odi Kampala Senior Secondary School mwaka gwa 1991 paka 92. Kato Lubwama yakola ebigezo ebimanyiddwa nga Special University Entry Examination bino nga bye byamuyingiza ku ssettendekero w'e Makerere mu mwaka gwa 1994. Lubwama yafuna diploma mu music, dance and drama ku ssettendekero wa Makerere kale nga bw'atyo omulimu gwakola abadde agulinamu obukugu. Kato Lubwama yatandika theatre yamanyibwa nga Cooper Theatre eyo n'etawangaalawo n'atandika theatre endala emanyiddwa nga Royal Theatre era ng'eno ebaddewo okuviira ddala mu mwaka gwa 2010. Ono ye director wa bandi emanyiddwa nga Diamonds Assemble okuviira ddala mu mwaka gwa 1994 nga n'okutuusa kati ebadde ekyakonkona endongo era ng'eyiseemu abayimbi bangi. Yabadde director wa Image Africa bano bakwata bifaananyi okuviira ddala mu 1999 nga n'ekisinga obukulu yaliko omubaka wa Paalamenti ya Uganda ng'akiikirira Lubaga eyo mu Maserengeta okuva mu 2016 paka 2021. Kato Lubwama abadde musajja businessman era nga yeetaba nnyo mu kusuubula obuwunga bwa kasooli ssaako ne bizinensi endala omuli n'eya TV emanyiddwa nga B24 TV. Omusajja ono abadde munnabyamizannyo era ng'ayagala nnyo omupiira. Ekituufu abadde tamanyi Kato Lubwama mpozi nga wazaaliddwa ggulo ajjukirwa nnyo bwe yali ayingira Paalamenti y'eggwanga mu kunoonya akalulu. Teyagambako bantu be nti mumpe ŋŋende mbakolere, nedda, wabula yabagamba mumpe nange ŋŋende ndyeko, nange mumpe ndye ku keeki y'eggwanga ng'abalala bwe bagirya. Era bannalubaga babadde tebalina kye bamubanja olw'ensonga nti baamusindika agenda alyeko, wabula mu kunona akalulu ku mulundi ogwokubiri teyasobola kubeera ng'ayitawo kubanga bwe abantu b'e Lubaga yabagamba nti mumpe ŋŋende ndye nammwe. Kino abantu baakigaana ekyokulya naye era bwe batyo mu Paalamenti tebaamuzzaayo ne bawa munnakibiina kya NUP yajjira mu muyaga ogwa People Power Aloysius Chawton Mukasa. Kato Lubwama yali munnakibiina kya DP Kakongoliro wabula n'akikyawa ng'agamba nti kirimu abakulembeze abajjudde obulyake n'obukenuzi wamu n'okulya enguzi. Bwe batyo ne bakola ekisinde ekyabwe ekyamanyibwa nga Solida, kino nga bakijja mu kigambo solidarity oba obumu era nga baagendereramu okukomyawo ekitiibwa kya DP. Kinajjukirwa nti Kato Lubwama mu 2006 nga yakamala okulya obubaka bwa Paalamenti mu mwaka ogwo ogwa 2016 nga yakamala okulya obwami waliwo omulonzi eyamanyibwa nga Abibu Buwembo yavaayo n'amutwala mu mbuga z'amateeka ono ng'awakanya obuyigirize bwe yagamba nti bwali bwa lusuluuju. Buwembo nga yeemulugunya ku ngeri Kato Lubwama gye yayingira mu ssettendekero wa Makerere mu mwaka gwa 1992 n'afuna ne diploma mu music, dance and drama ate ng'ebisaanyizo by'emyaka 25 yali tagiweza kubanga yali aweza emyaka 22 ate ng'okuyingira ssettendekero wa Makerere ku bigezo ebimanyiddwa nga mature entrance eby'obukulu girina kuba myaka ng'owezezza 25. Ono yayongera okumulumiriza nti ne certificate ya P7 teyagirina ate ng'ebyafaayo bye biraga nti yagifunira ku Nnabagereka Primary School. Kato Lubwama ayimbye ennyimba nnyingi, omwali tulye, tetunnakuta, banka y'ebyama byo, abantu bazibu, mpaaya akanaku, dimintiriya n'endala nnyingi. Kato
abadde musajja mufumbato w'obuvunaanyizibwa era abadde ne mukyala we Ani Namuwonge nga balina abaana 6. Ono abadde muwandiisi era omuzannyi w'emizannyo egy'oku stage ssaako ne TV, omuwandiisi w'ennyimba ate nga muyimbi era ng'abadde muwandiisi waabyo byonna kw'ossa n'okutendeka amaloboozi amawoomu ag'eggono. Kato aleese abayimbi bangi ku maapu y'okuyimba mu ggwanga Uganda ate nga yabawandiikira n'ennyimba ennungi okugeza omuyimbi Betty Mpologoma, Rebecca Jingo, omugenzi Martina Ngume era nga n'abaana ba Eagles Production nga tebannaba kusasika bangi nnyo basooka kuyita mu mikono gye. Abadde musajja ateerya ntama era ng'embwa giyita mbwa ate nga teyekkiriranya, ekiviiriddeko abantu abamu okulowooza nti Kato Lubwama ayogera bubi, aduula era akudaala. Kato abadde mwennyamivu nnyo eri abayimbi abagenda nga baddaddamu ennyimba z'abayimbi bannaabwe ssaako n'abo abaafa era nga wafiiridde abadde yaakakola okulabula eri oyo yenna eyandyetaaze okuddamu oluyimba lwe nti tewabanga ageza n'addamu oluyimba lwe nga tamuwadde lukusa. Kye tutamanyi oba waafiiridde ayina gw'abadde awadde olukusa. Ekiviiriddeko okufa kwa Kato tekinnaba kubeera nga kimanyika wabula ng'afiiridde ku ddwaliro lya Sitana Medical Center erisangibwa e Bunnamwaya. Abasawo gye bagambye nti bagenza okumutuusa ng'azirise era we bukeeredde olwaleero ng'omubaka Nsereko akulembeddemu banne ng'omubiri gwa Kato bagulese mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa okulaba ddala kyekimusse. Evvu mu vvu, ttaka mu ttaka, nfuufu mu nfuufu, twava eri Katonda era gye tulina okudda.